ndowooza nze nakola ku interview ng'ogenda n'oyogera n'ogamba nti abasinga nakubuuza ekibuuzo ne ŋŋamba n'abantu nga balemereddwayo n'ogamba ojjukira ebigambo waŋŋamba mbijjukira bulungi waŋŋamba otya gw'olowooza buli omu buli lunaku aba ategeera ebigambo ebyo wabiŋŋambira wali totegeera nsobola otegeera nga njosa nange sinza abeerako ennyo gwe toyogerangako kigambo n'omala n'ogamba naye nze akyogedde ekigambo kyewayogera kyewejjusa naawe ng'omuntu sirina kye nnejjusa buli kye nnayogera kyali kye naye olw'olumu njosaamu bwe nakubuuza nti abasinga balemereddwa ne bava mu kiyumba ekyo ne bakomawo waŋŋamba ki baali tebamanyi kyakkola nze ekyokukola nali nkimanyi nakanwati abaana abasinga abali ku biyumba gy'olaga eyo ku mbozi z'owulira abaana bakaaba batubonyaabonya batukola bino lwaki era n'ogamba kansiba omutima gwe tewatidde ze mbozi z'otera okuwulira ezo tezikutiisa devotion kugamba ebigambo bino wammanga abaana abannayuganda tuyina emputu naturally ffe tetutegererako ddala ogenda okuva eno teri mwana agenda Saudi oba agenda Dubai nga tayise mu training center abaana ne babagamba temweyunga mu bigurupu eby'abatolosi nze nja kwogera kulaba ng'interview ngikoze nga tonaba kugenda kakati nkwaniza ku celebrity truck eno bampadde essaawa empya emisaawa mami yeyagikuyiyemu bino byemusinga okulumwa alumu bitabakwatako biri abiri mwena ngenda balumya paka kuwulira bubi kati wano bampadde essaawa mpya n'akasweta kano kapya tolina kyokugamba n'akasweta kapya naffe tulina abatuwa ebyaffe bampadde n'akachaini naye nze siri muntu wa buchaini naye katambuliza mu nsawo lwekajja nkatunulako kale nkwaniriza ku celebrity truck extra UG olina maasaana naye banaye Tekino namwe mulimba kati Tekino kino bayita batya Tekino Pro Max eyani yagaye nti Tekino Tekino eno ki omanyi obaddeyo Jedde Saudi Arabia sebo oyinza okuba bafulumizayo ona maasa 3 ino maasa 4 okubisanya okuli ku Android na iPhone kati ojijayo bwoti na maasa 4 nkutandikiddewo nanti wasembayo wankuba akagambo nga tumaliza interview gye twakola luli edda akagambo wakampisaamu naye kati nandowooza olaba se oli maasa 4 nange ndi maasa 4 gwoba oli maasa 3 nze ndi maasa 4 maasa 2 nenga gaddala anti tokimanyi nga pastor bujingo yatugamba nti oteekangako ku maasa 4 nawe nobayo olina engeri gino gy'ogibatezeemu bwoti no bagiraba kanji bagirewo banoonya okunkuba akatayimbwa bagitwale nkwaniza ku celebrity truck tuli mwaka 2024 tuguvuga speed kasavu kanyama ensonga tuzikwasanya bulungi wana Uganda kasenti muli bulungi nnyo olaze wate wendi obadde wetereza netereza walagako ku gundi kisambi kale sho netandise gobolooza tukyali mu camera testing 1 ate mwekali ate tukwagira mungi 2024 tugenda bavuga speed kupaka kuwulira bubi ate ke tumutandise mu speed yao onako olwalero on the show again kino kyafaayo mu kuva ntandika kukola interviews ku YouTube sikyazangako Kadama house manager ng'agenze mu kiyumba n'amalayo emyezi 4 nadda nsooke mbazanyireko katono nnyo ebigambo by'omukyalo ono nga yeewera ng'agenda mu kiyumba agamba nti agenze kukola agenze asazeeko namubuuza emirundi egi ogenze kukola omanyi ekyo oba osazeewo ogenze mu kiyumba lindako musooke mulaba akatambi ako nakanwaki abaana abasinga abali ku biyumba gy'olaga eyo ku mbozi z'owulira abaana bakaaba batubonyaabonya batukola bino lwaki era n'ogamba kansiba omutima gwe tewatidde ze mbozi z'otera okuwulira ezo tezikutiisa
Devotion kugamba ebigambo bino wammanga abaana abannayuganda tuyina emputu naturally ffe tetutegererako ddala. Ogenda okuva eno teri mwana agenda Saudi oba agenda Dubai nga tayise mu training center. Abaana ne babagamba temweyunga mu bigurupu eby'abatolosi. Yogere nno mpola. Nze nja kwogera. Tujja kulaba ngo bino interview njikoze nga tonaba kugenda tujjajizza. In case sigamba nti ogenda kubeera bubi. Just in case nga waliwo ekibadde. Nja kwogera kubanga abaana bagenda ne beeyunga mu gurupu. Gwe yeeyunze naye mu gurupu teyagenda naye amusanze eyo tamumanyi. Besanze ku company. Tamuyinaako wadde Oluganda n'alemwa okumanya ennaku ye yamuleeta. Kyensinga okumanya Saudi kasita ofuluma ekiyumba ky'omuwala bwe yakutwala nodde ebweru oba oli kululwo. Togendangayo ne experience gy'olina ate endala. Yes, lwansonga nayita mu training center. Twagala oleke ng'ogambye abantu bano nti ngenze kukola. Ngenze Saudi. Divorcing ekintu tte kunoonya future. Tonsuubira divorce bw'okiwuliranga jjayo akatambi kano ke tukoze. Bw'okiwuliranga nti Sofana yayingidde mu gurupu y'abatolosi. Tolayiranga ntojja kutoloka. Nze ogani waali wano nja kuba mulaga obutambi nti omulaba ono gwe wamukwata ku kamera. Bamusanze Jeddah yagenda Riyadh. Togenda kutoloka. Byonna nabiisemu experience edasoso funa. Omanyi tubadde mu training center. Wuliriza mu training center olabira omwana anaakola n'ataakola. Nze ngenda kukola. Eggulu lyonna oliraba mu Saudi kati. Ya. Nyina okukola ssente, nyina okunoonya future yange. Bakadama munneetegereza bulungi. Nzija kunoonya ssente munnyambe temunnyingizaamu emize gy'ekitolosi. Ojje bagikuyingizamu oli mwana muto. Balina gurupu. Obeera mu gurupu ne basooka bakuliisa enjiri kitolosi afuna bukadde 2 bukadde 4. Naye nga ani agenda okuwa obukadde 4 okumala omwaka mulamba. Bale bagamba laba omujegajja bwayeyogeza. Ndowooza mulabye akatambi ako. Kati nno yono wano. Ogwo omwezi gwali mwezi ki kansooke ngunoonye wano. Zaali naku z'omwezi mmeka? Enaku z'omwezi 2 ogwokuna 2023 omwaka gwe twamaliza last week. Ogwokuna ziri naku z'omwezi olunaku olwaleero zinaku z'omwezi 2 omwezi ogwa January 2024. Je myezi wajindaba 7 emabegaawo balabalamu myezi 7 emabega. Nesigamba nti je myezi yamazeeyo erinza mamaze emyezi nga 6 butujigata obulungi. Yava ono nga yeewera n'agamba nze ngenze mu Bwakadaama. N'agamba babalemererwa ekiyumba bate baagala bwagazikola. Wenjogerera munnange eyagenda yeewera yamala emyezi 7 wajindaba bwe baba. Wono kati akomyewo Uganda ekiyumba kyamulemye. Agenda tubuulira lwaki yavuddeyo. Lindako. Gwani okugamba nti kyanne. Eno show yange nja kugoba. Obongo bango batotisa. Nabadde ngoba edimeza ya kusho. Eno show yange. Neddiranga yagenze mu kiyumba myezi mwajinda 5-6. Yava wano nga yewera. Banno ne bakugamba weepanke empola. Ekiyumba tebakikomberako ki. Manyu. N'agenda Saudi yangamba ekimutwala Saudi kulaba ku kibuga kye bayita Riyadh. Samazo kiraba saakomyewo. Agenze kukola mbuya agenze kukola bali abalemerwa tebali serious. Namaze bina. Wetwogerera mu myezi 6 akomyewo Uganda agamba ekiyumba kyagaana. Wampaako limiti y'ebbanga lyengendo mmalayo. Nkwaniriza ku show nakalemwe w'ekiyumba. Buuza kubatulaba n'otandikidde mu jjiya. Abatuuliriza wa. Nakugamba ekiyumba tebakyepankirako. Tebakyepankirako batya. Tebakyepankirako batya. Buuza abantu. Wamma abatuuliriza abalungi bamuyise Sofana Music. Yakomyewo kuyimba.
era nakomyewo okukola ssente omazo babuuzaako abatuuliriza bafe abalungi abawagizi bange abalungi bafaani bange abalungi nedda ssebo esweta yange nogikola mu sho 3 ate bamuguliddenesweta yange ssebo ani yagigulidde bagulidde ngulire ate bagingulya yiyo ani yagigulidde buuza ku bantu anti gwe ekiyumba kyakulema buuza abantu yongera babuuza sijja kweyongera nnyo mu maaso okay Sofana nkwaniriza on the show ndowooza kati mulundi gwange gwakubiri nga nkukyaza tutandikire wali ku lugendo ng'ova e Uganda soke tunyumizeemu abantu kiwulikika kitya ng'osimbula e Uganda ye ekiro ekyo ng'enkeera ogenda kyali kitya nga tugenda e Saudi soko tunyumizemu ku mboozi eyo kyali massive nalinnya ennyonyi first time yange wafuna kutulo nayebaka bulungi tuli kuwali ng'olinnye ennyonyi ekiro ekyo kyennyini wafuna kutulo ng'ogenda nga kyekiŋŋaana okwebaka bw'oba olaba nga nkyalimu egyo emyaka egigaanibwa okwebaka wali olinnyeko ku nnyonyi nali sigirinnyangako nojja kunkubira mu show yange kakkana nja kugoba ku kale ntudde byonna bimbuuze nga w'obyagala ndowooza neyo emputu eyakugobeza mu kiyumba ndi mwetegefu okuddamu buli kimu ky'owulira ky'oyagala tugende kati awo ng'ogenda okulinnya ennyonyi embeera yali etya wawulira otya nali musanyufu kuba bangi tebalina na passport tebalina ndagamuntu bakyegomba ng'ali eyo akaaba alina okuŋŋambako wano alina okuba nga alina passport alina ndagamuntu alina buli kimu nga weekiri wali naye woba omanyi nga tobiyina totawaana kuŋŋamba kaseera ako abagina passport be balina okukinyumirwamu ku airport kyali kitya kyali masivu nga tuli wali busire queen tugamba tugenze kunyumirwa wagenda kunyumirwa kukola nagenda kukola olwo we mulinnya ennyonyi eyo n'otuula mu mutto awo birowoozo ki ebyasooka okujjira ngenze kukola sente wasiibula ab'ewaka bulungi nnyo n'obagamba ki nembaga ngenze kukola sente nyumya n'emboozi abantu bagitegeere bulungi nagenda nga ngenze kukola sente wabadde wawakana kontrakiti yali egamba bbanga ki yali ya myaka 2 olwo watuuka e Saudi watuukira wa natuukira Riyadi baani abakwaniriza bawawo akasajja kaali ka China ne kajja ne kanyaniriza ka driver ne kajja ne kannona ne bantwala paka wa madamu wange mu kiyumba gye wali ogenda okukola otuuka mu kiyumba awo kyali massive biki ebyo nga mwakayingira mu kiyumba awo tusunyumize ku experience nanyumirwa ekiyumba nenkibeeramu neneekola byonna byempulira byenjagala nenyumirwa ku mama nenyumirwa baba byonna nembikola ne baba wamunyumirwako sigambye namunyumirwa omanyi namunyumirwa mu ngeri ki situmanyi nanti nabalaba embeera zaabwe byonna nembinyumirwa byonna bye bakola omuntu omuzingazingiramu ekifaananyi awo nga wakava e Uganda n'otuuka e Saudi obulamu bwali butya tebwali bubi divorce saayisibwamu bubi yadde nabunyumirwa kuba tulifaalinga ku story gye twasooka okukola ndowooza nze nakola ku interview ng'ogenda n'oyogera n'ogamba nti abasinga nakubuuza ekibuuzo neŋŋamba n'abantu nga balemereddwayo n'ogamba ojjukira ebigambo waŋŋamba mbijjukira bulungi waŋŋamba otya gwolowooza buli omu buli lunaku aba ategeera ebigambo ebyo wabiŋŋambira wali totegeera nsobola otegeera nga njosa nange sinza abeerako ennyo wakati w'ebigambo ebyo ng'obiŋŋamba kwolwo sigo wali ayogera oba nkugambe ntya bwe toyogerangako kigambo nomala n'ogamba naye nze akyogedde ekigambo kyewayogera kyewejjusa naawe ng'omuntu sirina kyenejjusa buli kyenayogera kyali kye naye olw'olumu njosaamu nenga leero kantegeeremu bwe nti ne luli kantegeeremu bwe terya ngana kutegeeranga bwe njagala olumu oyosaamu n'otategeera mba
ntegeera naye teri aŋŋaana kutegeera nga bwe njagala. Gwe divorce tojja kuva eri gy'oyingire mu bwongo bwange oŋŋambe nti kati leero tegeera bw'oti. Kuba kati ebigambo ebimu ku byewangambe okwolwo ebimu ogambye nti wali oyosezaamu. Si yosa wabula ku olwo kye nali ntegeera. Teri aŋŋaana tegeera nga bwe njagala. Era tojja yingira mu bwongo bwange oŋŋaana etegeera kye njagala. Kigambo ki ky'ojjukira kye waŋŋamba ng'ogenda? Nagamba ngenze kukola. Bwe nakubuuza nti abasinga balemereddwa ne bava mu biyumba. Saalemererwa. Bwe nakubuuza nti abasinga balemereddwa ne bava mu kiyumba ekyo ne bakomawo waŋŋamba ki? Bayi tebamanyi kyakkola. Nze ekyokukola nali nkimanyi. Era nakola kye nakola ne nkimaliriza ne nkomawo. Nti gwe mu kiyumba wagenda omanyi ky'okukola? Nagenda mmanyi ekyokukola bulungi. Ku contract y'emyaka 2 wakolako emyezi 6. Si gwe kiyita kyangu. Otegeeranga bw'oyagala. Nategeeranga bwe njagala n'enkola bye njagala ne mbimaliriza awo we nakoma otegeera bye nkola. Obwongo ne bukoma. Tebwakoma kubeera nasigala ndowooza ne nga kati nyina okuddeeka. Omanyi abaana obwongo bwe weesibiddeeyo. Kye kyakulemesezza n'ova mu kiyumba wakati wa contract ya myaka 2. Teri kyannemesezza. Saalemereddwa era sadduseeyo. Wabula omuntu olina olowooza omanyi wa gye ndaga. Lwaki wasaba emyaka 2? Balina obuyinza obunkaka kye saagala. Gwe nno oyogera weemiima. Si kwemiima. Omuntu tebamugaana kulowooza nga bw'ayagala tebamugaana kukola ky'ayagala. Tekyagaana ssebo taata. Wasiibula noga ngenze kukola nze divorce ngenze kukola. Nava nasiibula ne bagamba nekubuza contract n'ogimalako n'ogamba ngenda gimalako. We nakoma weewo amaanyi gange we gaakoma. Bangamba batamalako contract gwasasula ebintu. Nga nsasula ki? Sakolera. Oyino sasula abaana bajja wama musasula ki? Abali eyo mutumumbuulire. Bw'otamalako contract kiki musasula wanga ulizi oyina biwesasula ticket. Ekuzza. Ng'okoze eki? Nga tomaze ku contract yo. Ati nze ebyange byalimu okukkanya tebyali nti byasimazeeko contract. Nadda neesiimidde. Omanyi ki oba nzirayo? Mu kiyumba? Oba oli mu holiday? Nsobola okuba nga naze mu holiday omanyi ki kyembala? Nenga tali nga tuvudde mu byokusaaga ekiyumba kyagaana. Nga kigaana kitya? Nze woba olaba nga nyinza olemererwa? Abalemererwa bafaanana batya? Ntunuulira bulungi onneetegereze. Bobondabonda banga ki? Bana. Soko yimirire. Tewalemereddwa kiyumba. Sirimu mu balemereddwa. Sibangako luuza. Lwaki wakomyewo? Twazaliwa kubalumya mitwe. Lwaki wakomyewo? Twazaliwa kubalumya mitwe. Lwaki wakomyewo Uganda nga contract n'akugwako? Ndiwadde mbokola kyenjagala. Wagenda nga yeewera. Ndiwadde mbokola kyenjagala mu budde bwange bwenjagala. Teri anvunaana yadde n'ogu. Teri. Ekiyumba tekyagaanye Buganda. Tekinannemererako. Nakati nyinza okugamba entya nti nninnya enzizeeyo. Pasipoti yange mpita nayo ntambula nayo. Omanyi wa gye ndaga? Omuntu alina okubeerawo ng'ogaziyamuko ku bwongo buli lunaku ebintu bikyuka ebintu bipya. Wali omanyi nti Kimenke alijja. Wali omanyi nti Kimenke anajjawo banene abajja bamutambulirako. Tusooke tuveeyo tudde ku nsonga z'ekiyumba. Kubanze ndi mu kweraliikirira. Kweraliikirira ki? Omanyi muyiikirwa nnyo ebitayidde. Wafunyeyo sente? Sente zange muzizo zikwataganira wa? Bana Jacob. Kadama najja tukubira wano. Sente zange oyagala kunkubya butayimbwa? Kadama nakubira mu kamera eyo. Oyagala kunkubya butayimbwa? Jacob. Kadama nakubira mu kamera eyo. Ngina kunkubira wano. Nokusabula wonba nakisobodde kuba kati gwe oli muto wange mba nkusabula.
bana muberewo bana omubala gwaffe ogumanyi amanyi nga wavudde n'amangi Saudi yoyo gwe bayita Kadama wekangabiriza naye kyake ekyumba kyaganye oyo gwe bayita Kadama Plomax akola kyayagadde mu budde bwakyagaliramu Kadama n'atukubira mu kamera eyaffe Jacobo esaawa yonna ajjako naye nonkwatako bukwasi ngenda kuyisa wali nikuwuninze naye nga sofana ino nga tuyitadde bbali kale twogere ng'abantu kyekyaganye mu kiyumba kale tudde mu mazima tudde mu bukkakkamu ki bw'oyagala annange nona najja tukubira wano kale tube ng'abantu abakulu kyekyaganye mu kiyumba kati nkufaananira baluuza gwe muli bondabako amatu ompita kapa naggambye sinnalemererwako kiyumba kati lwaki wavuddeyo ddembe lyange kampani kipoze yakutwala tempu oyita mu kampani ennungi ofuna ebirungi kati mbogwe wagambye nti emyezi 6 gyenkoze gimala kikyenjagala omanyi ki oba ngenda mu Amerika kati tokisussa nfaanana bubi sifaanana kugenda mu Amerika ate mu Amerika eriko endabika omanyi oyinza ogamba wavudde Saudi ng'ogenda mu Amerika nyina okutuuka buli wamu wenjagala newe naamala olunaku olumu nja kubala nti nsuze naye nga mu Amerika ogenda essaawa yonna ogenda mu Amerika ane ya achievement y'amaanyi banga yakujje mu kiyumba gakola sente z'osiriki atalina sente suwa kulinya mu Amerika atalina sente tagwa ddalu Kadama nasoso okuva mu kiyumba kati essaawa zino ng'asala agenda mu Amerika direct ano ogenda kulumya abantu twazalibwa kuba ntikuddamu ogwokubiri bwekibanga kiyumba kyemanyi kati wali mu kiyumba ng'oprocessinga ku byokugenda mu nsi endala ndowooza yes tubuuliremu katono kati wali kiyumba kale tekyaganye nsonga kyeyinza okujjayo omuntu yenna olina okubeerawo ng'olowooza divorce bw'ogenda mu kiyumba olina kubeera ng'obwongo bwo bwonna bwonna obutadde ku kiyumba tolina kubala kikiddako omuntu omukulu olina okubeerawo nga buli we weebaka obwongo bwo bulina okuba nga bulowooza nga wenna weetegeera nga tolina kubongoota olina okubeerawo ng'osinga abalabe b'otegeera ng'olina okubabongoosaamu ne bagamba omuntu nadduka mu kiyumba taba mwangu ate nadduka buddusi eyadduka takomawo na passport eyange enjirina ekigeeza wali nkusooka interview gye twakola wali tokuddaala bukuddazi nti abalemererwa tebamanyi kye baagala wali okitegeeza passport yange enjirina era nali mmanyi kyenjagala nakifuna nenkomawo wafunayo ki mu kiyumba kyenali njagala nakifuna okyagaza ki kikyo kyange kale biki byolabirako nti bino mbikozesa buti byoyagala olaba kale tulabire ku ebyo nkwata bulungi bw'onooba obyagala nsanga mu estate yange ojja kunsangayo olina estate inako olina estate mu myezi 6 kireebuuza bw'oba olina estate baba ali seefu gye wali okola bulungi nnyo sembirira wano baba ali seefu gye wali okola bulungi nnyo olina estate bwe mba nnakwagala obiraba nzije ku estate yo noonya nga wosobodde otambula n'onsanga nakati noonya
ojja kunfuna buli kimu ojja kimanya. Estate yo soko twale kamera gundi ewansi owai kati no wedda nkubuze buzo nga nebuuza ye yavudde mu kiyumba yavudde naki ani nagambye gwe omanyi oyagala nnyo ebintu by'okugira abantu tuba n'ebintu byaffe naye tetwogera njagala baveeyo babigweko mu myezi 8 oyogerera mu estate era omwana oli kyavudde abuuza nti baba gy'obadde okolera ali seefu bulungi nnyo yes myezi 8 oyogerera mu estate yesangibwawo gwe nnoonya anti ndagirya nti tulise buku oba tuli Kasanje oba tuli Entebbed noonya bana mulegera okunyooma bakadama nabagamba nti Kadama tomwesigulirako Kadama nakuga tomwesigulirako myezi 8 ina estate wadde wawakana ukikoze otya mu myezi 6 olina estate awo wekutiiridde nze Sofano ekiyumba kyo wakidduseemu nogaka nkibalekere wanwa noso okuddayo nga lwaki siddayo bangobyeyo ani yangobyeyo osokuddayo mu kiyumba waliwo yansalisiza passport nangamba nti olina koma wano ndabanga gwe yekangabiriza teri yantuma sere zigenda kukozesa passport nagyekozeseza nengenda ku gundi eno simanya bayitayo batya gye bakozesa kunira ku internal affairs nenzideo passport nenzija nengenda kati ndi waddembe okudda buli wamu wenjagala yes kati wali awo n'ogamba nti nzire Uganda otandikire ku ki na nyino tandikira wennakoma wenyino tandikira ndi mukyala muyimbi sawa zino right now next week tugenda kutana oluyimba we have a collabo ate kojeyo oluzungu awo bitansokka lubamuko olina collabo nani nehenwe mwanje lino wagenda vano ng'oli muyimbi yes kati wakomyewo ogenda tandikira wennakoma obusente bwajjeeyo bw'emyezi 6 gwenda buteeka mu music ate buteeka mu music sente mmeka zeoteekamu omanyi kyoba nyina omugagga nteekamu nze mubye nnyo omugagga wo ganewuuyaka ojjukira ono yagamba nti agenze kola myezi 6 na yadduseeyo nno ono yakwata ku kamera wendi sebo taata ogasigala mwogera ne mumalize ogani wendi ono gwalaba yadduka mu kiyumba myezi 6 naye agambye aze ne ssente kansoke tuddeyo Katonda emabega Sofana ng'ogenda mu kiyumba biki ebyakuwaliriza okgenda onabyona kati onanonya ekiwana maliriza tugende wali eri naawe tumalirize oyo asooka ave mu kamera ono ekiyumba kyamulemye emyezi 6 mali tugende mu maaso oli muleke ayina no estate yakoze sente ayina estate y'ettaka emyezi 6 mpozi ki ekyakwaliza ogende bwe omuntu olina ogaziyamuko ku bwongo divorce buli wootambula bingi ebikyukakyuka obulamu bukyuka buli kimuno ogaziya ku bwongo tolina kubeera ng'omuntu ekintu okifunzizaawo wantu wamu buli kaseera olina okutambulatambulamuko ofunemuko mu ggwanga eyo nanze bwe byetoololera ensonga eyakujja wano ekyambuzaabuza
n'ensonga eyakujje mu kiyumba myezi 6 kati wadde osibula baba ne mama wabagambye ogenda kukola ki? Nabagambye nzira waffe. Kukola ki? Wali wanvu yali alina obuyinza obunvunaana. Yali alina obuyinza obunvunaana n'obunnemera. Ndi wadde mbokola kyensobodde. Hey. Bw'oba osoma contract eyo bulungi. Bwe nali ngisoma bulungi nti omuwarabu senga omukolera emyezi 6 aba takyalina kyabanja. Emyezi wali mba nvudde mu mikono gye mba sente ze yanteekamu zivuddeyo kati ndi wadde mbo musaba kyenjagala bw'akimma bulungi nga tugenda mu bubi. Obubi bwe buliwa? Teyabuŋŋanya kutuukawo nze nayogera naye ng'omuntu oyogera naye ng'omuntu bategeera. Wakola kusasula muwarabu kye yateekamu? Saakola kusasula muwarabu kye yateekamu naye ebbanga lyange lye nali njagala lyeryo. Nakola kyensobodde seekaka. Wakolako kyosobodde? Kyensobodde kyekyo era kye nali njagala kyekyo. N'omugamba kati baba okeera otya omugamba nti oyagala genda? Bw'oba okeera ng'ogenda otambula ewaka omukazi wo omugamba buli wamu gy'olaga. Ogamba wafuluma mu nnyumba n'ogenda? Si kufuluma bufuluma ennyumba. Nyina omugamba nti kati saawa yagendaka. Yagendaka. Hey. N'omugamba nze kati mbimaliriza ebyange kikaseera ngikoleze. Ye. Wagamba baba mama? Mama ate nyina gamba ani mama. Nakugamba atya? Ayinza owakanamu bwenkeera kumakya nekugaa nti sigenda kuddamu kukola ogenda kunkwata onkube. Sigamba ku ekyo ye yakugamba atya ng'omuntu? Yakkiriza. Kubana yali akukooye. Waddemba okukola kyayagala. Yali waddemba okulemera passport n'angamba beera ku office. Yali waddemba okulemera passport naye passport yange njina buli kimu nkirina ndi waddemba ogenda gye njagala. Mutuuka mu kiyumba passport bagiwama? Bagiweerawo mama ku speed. Yakuta yakulemezaayo. Kati nze yange wemba ngiina nga yagimpa. Omuntu wabawo ensonga gy'omuwange etegeerekeka n'akukkiriza. Olina okuba muno obwongo amagezi amazaala ago geetaagisa nnyo. Tobuva eri n'omugamba nti ngenda kukola ki? Njagala kugenda n'akukkiriza. Olina okubeera n'obufumbo bwennyini olaba tububeeramu ng'olina buyiiya buzze eno nabuuzza eri. Olina okuva mabega ng'ojja olukaseeti nga ne woona okimutunuzaamu agenda kiraba nga kituufu. Ate bwe yakagenda emyezi 6 seeti wagiri kwotya? Olina okuba omukazi omuyiiya. Akatutuuli wamugamba kati wamugamba nti kyewali oluse wamugamba ki? Bana abalaba gye bali naye tebalina byakwogera. Ekyo kyange naye ayiiya ekiki? Lwaki ayagala okuppa obwongo bwange? Nze mbawo ekyokukola nabo bayiiya. Nayiiya byange nagenda naani? Kati naye ayiiye. Kati olunaku olwe lwakya ng'ovaayo tebalina kye bakugamba? Bamperekera na bulungi paka ku airport. Oyagala bujulizi bulaga nti be bamperekera? Ne banteeka ku airport ne bansasulira buli kimu n'enkomawo. Ne bakusasulira tiketi? Ate nga mbyesasulira ngaani. Obalimba nti oli mulwadde oba? Kyonna kye nayiiya kyange. Ebbanga eri akasente wali okaweereza?
naye divorce. Bosi waleka boyfriend wano. Gino emyaka gifumbirwa. Kidemu? Gino emyaka gifumbirwa. Olina emyaka emeka? Jange. Kale bakyati boogera myaka gyabwe kati gwe salawo. Obeera ekyokulabira. Jange sijja beera kyakulabirako jange. Ndiwadde mbokuga nti nyina emyaka 5. Ono wakana. Nenga gino emyaka gyo tegifumbirwa. Twalekawo olulenzi lwonna nkalinga boyfriend. Stress gye nasigaliza okuba naye eri egi. Yakulwanagana na binnya bya mukkubo nga tutambula. Ebyabasajja bivaako. Kati kikyagenda okumpa kyesirina. Kikyagenda okumpa omusajja kyesirina. Buli kimu okirina. Buli kimu nkirina. Ate ensonga ziri eri. Tuwabivaako ebyo. Olinanga ki omusajja kyalina? Ekyamaanyi. Byange buli kimu kyennyina kyange. Olina amakaago. Buli kyennyina kyange. Oba ndiwo buli kyennyina kyange. Toyagala musajja kumanya. Saagala. Kasente wali okaweereza ani wano e Uganda? Oba wali oketerekera ku banka yo? Nketerekera. Nga bw'okatereka konna. Sente zange nzirina. Olwo sente mmeka myezi 6? Zonna zennyina zeezo. Okulira sente nga mmeka? Zonna zennyina zeezo. Wakomyewo na nnyingi. Obuuza ki? Kawulu tukoze lugambo naye onzise. Tonzikiriza yadde kuwulira ku bya bugagga. Nkomye kutegeera ku state yo yokka. Era awo olina okukomotegeera. Tewali kirala. Lwaki oyagala okumanya ennyo? Ano omuntu bw'akula tayinza kumanya nti olinamu ku ssente. Nfaanana ntya? Sokotereze kamera ndaye bulungi bwenfaanana. Nfaanana ntya? Olabika bulungi. Bwe bakutuma abagagga b'omu Uganda tonzijjaayo. Wangi. Abagagga b'omu Uganda olinamu ekifo. Gwoba teweebaliramu beereeyo mu baavu banno nze nnyinamu ku ssente ezange ezimmala. Awo nno oyongedde kuba kutta. Bw'olina ssente ezikumala. Bakuwa ekyokunywa? Zindako. Tukyebuuza gye wavudde baba mulamu oba? Kyembuuza. Nsobola n'okikuweera mu kamera. Lindako tumalirize nankani. Lindako tumalirize. Omugagga ojja nyiiga naye tonyiiga maama. Tumanyi abagagga munyiiga bakulu. Nawe ogenda kugabira mu kamera? Naye sijja kugabira mu kamera. Tugenda kirindako ekyo mu maaso awo. Tujja kirinda mu maaso awo. Nga interview egenda mu maaso ogenda kikola. Si bwe kiri. Kaakati mbadde nkyakubuuza. Mu myezi 6 gy'omaze mu kiyumba oyogedde ku by'obugagga by'ofunyeeyo. Akasente mwekali teweegweyadde musajja. Oweegaanye wano nti tolina boyfriend. Yani olinayo gw'omanyi? Tolina yadde. Olinayo gw'omanyi gw'oba ojjayo omuntu era oŋŋambe nti mmanyi ono. Muŋŋambe. Oli singo ebintu wabivaako. Twazaalibwa kubalumya mitwe. Kati emisana awaawa emisana nga gwa omuyimbi kale ng'oli mu kiyumba biki by'oba okola? Era of course wemaliriza emirimu gy'abakama bange nyina okuddawo n'enjiyaako ng'omuntu omukulu w'oyiya n'obeeraawo n'owandiikayo n'ofunayo akayimba kuba wali bw'obeera wali oba olina okubeera ng'obwongo obukola nnyo. Tolina kubeera ng'olowoolezaawo ku kimu.
ngera bwe batugamba nti woba oyingira ekiyumba olina okubeera nga buli kaseera olina oyiiya ekiddako. Buli kaseera oba olina okuyiiya. Ate ndi mukyala muyiiya. Abenga by'otumanyi. Boyfriend gwe nsaasidde. Yani. Omanyi musamwasamwa nnyo n'ebigambo yani. Kati oluna nja kubira omuntu mu kamera nga mbuuza omusajja. Kiddemu ekyo. Kiddemu. Tonyiiza. Kiddemu. Tonyiiza. Tujja kulwanira nno wano. Nga kye kitulwanya. Ombuuza otya omusajja? Kati nga kye kinkubya. Kati mbulumbu gwe tuga tukale nga tufudde ebyokwekaza tolina musajja. Yani. Sente ze wakolera wazikoledde ani? Neekolerera nga nze. Ebyo nga bikyali awo. Ekibuuzo kino kyekirira ekisembayo. Wasoma? Bweba wasoma? Wasoma ku digiri ki? Oba wakoma ku digiri ki? Wakoma ku ddaala ki? Nebyo nabyo owulira obyagala. Mugumira awo. Wakoma wa? Okimanyi nga ffe baana abalinamu ku ggume ne bakuza abaana b'abantu nga babagamba nti temubeera nga abaana baagundi naye nga tebamanyi ki kye tulibeera. Nga babagamba temufaanana baana bagundi. Temufaanana baana baagundi. Ng'abantu tebamanyi ki kye tulibeera. Wuyo kati ennyonyi twazifuula bubaasi. Bubaasi wakalinya mmeka? Omanyi ekyoba enkya nninnya? Ekinyonyi mbadde njasooke tukireko ekyokugifuula obugaali. Kati gwe bw'ova eri n'oŋŋamba nti ebitabo byo bye bigenda okungasa ebitabo tebabirya. Bagagga bameka boolaba waneeno nga tebaasoma. Tekiddamu kiri. Ekibuuzo kibadde kiri nti nasoma ye. Nasoma. N'okoma mu kiraasi ki? Pittu. Subjects ze mwali mukola awo kale mu Pittu. Oba yali mathematics. SST. mu Pittu. Biki ebyo wasinga okulaba mu SST? Wa gy'ontwala? Tuli mu kutunulira obuyigirize bwo. Bwange bubwo. Kale mu Pittu mwasoma mathematics ne SST. Kiki osinga okujjukira mu subject ya SST? Sikirinaawo. Kuba toyinza kumbuuza kintu kiyise myaka na myaka. Okizze kati. Kati oyagala kumanyirako myaka gyange. Naye tojja kunfuna ndi mugezi nange. Nedda. Okujja kutubuzaabuza nga twagala kwogera bibuuzo byali mu SST. Ekyemyaka kibadde kirinawo kijjira. Bw'omu ku baali abayizi abaasomako SST. Nkugambye saasoma. Mu Pittu. Kati oyinza okubuuza omwana eyakoma mu Wamalako Pittu. tamu mmeka mu Pittu? Oyinza okubuuza omwana eyakoma mu Pittu n'omubuuza ekibuuzo kiki yasoma. Bwe nasobolera obutategeera nenva mu ssomero mu Pittu. Wonsuubira okutegeera ennyo bye nasoma. Era nange. Kati olina kyojjukirako yadde. Bwe nasobolera obutategeera n'enkoma mu Pittu. Onsuubira kwongerako ki ekyamanyi kye nnyinza otegeera? Emboona just ey'omutwe naawe Julia nga eseerera. Nina kuba na magezi mazaale esiga mu kibiina. Gwe kuza omwana wo omuwa amagezi g'omu kibiina nze nkuza owange muwa amazaale.
Nenga okubala sente kwa okumanyi. Ateze nyina gwozimbalira. Ina munga meka. Nyina mwezange ezimmala ng'omukyala. Sente nga meka. Sijja kujja wo divorce kugambe empaye eza lipstick. Ka lipstick ko wakalabye. Wonno tujja. Akali lipstick akali mu sente nga meka. Hey. Akaviri ko kalaba. Tutandike ku lipstick tudde ku bukowekowe. Oli mu sente nga meka ku lipstick. Zange. Enviiri zo ze bayita batya. Omugagga si muntu atula butuuzaawo n'abagamba munkole kummala enfuluma ensasula. Twakatandikira n'ogamba nti oli mugagga. Naggambye mu bagagga b'omu Uganda olina okumbala. Awo nno we wali obuzibu. Mu bagagga b'omu Uganda muuli. Mwendi. Ensawo yeeribwa. Ojagaza ati oyagala kunkubya katayimbwa naye mu divorce ekitegeeza mwe mukubya abantu wanene obutayimbwa omuntu n'ava wanene naga nti bankubye wali eri nga gwe kennyini go wavuddeko obuzibu. Naye muli towulira nga olina obuntu obukunyonyogera weesekerere. Nga nseka ki? Omugagga w'omu Kampala nno. Kati gwe oba oli mwavu beera n'obwavu bwonze ndi mugagga. Omugagga atunula atya? Nga nze bondaba. Ekiyumba kinyuma. Myezi 6 okyusizaawo n'entunula. Naye nga tekyakulema bulemi. Bw'oba olaba nga kirina amagezi agannema. Nze maama owange we yali ankuza okunzaala yankuza ampa amagezi mazaale. Ag'omusomero saagasaba era sirina kye ngaagaza. Kaakati gwe beera n'ebitabo byo nagwe birina kye bikuyamba kuba olinamu omulimu okola mukozi wa BBS. Nange ndi muyimbi. Kati ate okuyimba kwetaagisa talent. wavudde mu kiyumba ngoze kuyimba. Nagenda ogenda saali muyimbi. Ano tuyinza okudda nga tuli byokusaaga nga wavudde mu kiyumba ng'okomyewo otandika okuyimba. Nagenda ogenda saali muyimbi. No. Olina ne project ezogenda oyimbako? Project weeziri tuta emu ku emu. Eriwa gy'osookeddeko? Tusookeddeko eno kolabo ne Henry Mwanje. Era egenda kuteebwa mweno wiiki egenda otandika. Oluyimba baluyita bati? Bakayita mwami. Kagenda. Ti mwami, mwami wootabadde. Enebikemo binsuseeko. Nempewo ekunta nnyo. Mwami, sweet wootabadde. Ekiwubalo kinsuseeko. Kyokka landilodi abanja nnyo ekiro. Henry Mwanje omutuukirira otya okukola oluyimba? Nagenda ogenda ku kyewolwedde Henry Mwanje yali kyali wange. Essaawa zino namufuulanga wa Luganda gye ndi. Mwali mukwatagana bulungi? Yes, yali kyali wange. Era mu babesiti bange naye abalibwamu. Yes. Teyakuggyako sente kukola? Sisobola mumuwaayiriza. Era Henry Mwanje mu bantu bonna musajja mulungi. Ovanga ku muntu asobola okukwata amafuta n'agavuga n'atagamba nti mpeeza amafuta. Omuntu olina okubeera omugagga mu mutima. Omanyi ki oba ne studio yagisasudde? Mwakoleddewo? Twakoleddewo Brain Beats. Beats House? Hey. Akasente nno ke wajje ku kyeto kamalira mu music. Ate nga nkamaliramu ntya. Naye kirungi ongambe wagize dda estate mbadde manyi ogenda zimalira mu music.
era ntwala n'omukisa guno omuwishing happy birthday olunaku lwa leero mazaalibwa ge Henry Mwanje. Bozo inayo kayimba kibifo kano. Ekyabalema. Waliyo ekyali kyabalema kwe kumanya value yange. Ekyali kyabalema kwe kumanya level yange. Kati mwemba mwale mojitegeera. The level is high. Okumanya oli wanjawulo ssebo kuva ku luli wetwasemba okusinkana wano. Naye enjogera eraga nti omuntu alinamu akasente teyeekuya. Naye luli ssebo nga wali mukkakkamu simanyi muntu wafuna ssente lwaki akyuka. Ebyo omugagga byalina okukola. Obonebone n'okukola ssente, obonebone n'okuzibeezaawo. Kati omugagga taba nanjogera. Mbwesaanidde erina okubeerawo. Naye ndiwadde mbokugamba embwa yange ogiwe yogati. Kati gwe kiba kikulumanga embwa yange nkugaye giwe yogati. Gw'omanya ebizibu byo. Gwoba kayogati okasabirira busabirizi nga nze nkawambwa gw'omanya ebyo bizibu byo. Ate awo olongedde ekkuba. Gabuteme nnamwandu akatema musika. Olongedde ekkubira ddala. Naye nga sofana kale. Musiko omuntu amwetaaze essaawa zino kuba kati kookomyewo kitegeeza music ogenda muteeramu ddala ssente. Amwetaaga amusanga. Amusanga ku my YouTube channels, ku TikTok, sina app kwesiri. Nkozesa Sofana Music. Sofana Music. Which ejja tugenda kuba tuluta. Yes. Audio. Yes. Omusose kufunya video. Tikinkuye ekyo naawe. Tikinkuye mbadde mbuuzabuuza. Naye dda balina akagero ke baatugerera. Olugero nga sina magezi. Baatugamba nga obukadde magezi naye oba abasiru bedda abaakaddiwanga baalagangawa. Awo nno nze tegedde show wenneegwero ojja kunkyukiramu. Naye nkakasa tekiggwa bwe kityo. Nange ssebo mulungi. Nange nazze mmazeeko. Waggulu olinga muwogo, waggulu olinva, wakati nku, wansi mmere. Kale kati oli singo tewetaga musajja alina kusumbuwa. Nga lwaki abeera nsumbuwa? Siina kye nneeguya. Buli kimu okirina. Buli kimu nkirina. Gwe kola ssente z'osirike buli kimu kijja kukunoonya. Abantu nga bamanyidde bakadaama nti bakadaama tebalina kye bakusobola kwekolera. Oyinza bagamba ki? Kati bw'osanga ng'omuntu amanyira kadaama osaana namugalamiza wali mu kubamba okwo. Lwaki? Ffe obwongo bwaffe tutegeera kinene nnyo. Bwe nafunira amagezi agagenda okukozesa passport bameka abagyegomba. Okubeera ne passport nakyo kyakwegomba kiri awo. Divorce. Nsi meka z'otambuddemu? Ziwerako. Senga tewalina access kuwa passport wanditambudde nga tolina passport? Oli mutuufu kyoyogera. Kale keera ku makyoveri ogambe nti no nyinamu obukadde bwange bwe buti njagala linnya nnyonyi nga tolina passport. Olaba oba onoogirinya. Okagenda luma bangi. Oba balumwe. Ogenda kubalumya bulungi. Oba balumwe sinze naleeta ennaku ku nsi. Ku celebrity track tutambudde ne mwana muwala Sofana Music. Kati eno interview ebadde yakumukulisa kiyumba nakwogera ku music we olunaku olwaleero. Naye kati ate interview tugenda okuzzaako ng'oluyimba luba lutadde. Ate tulabe music agenda tambula ate tubuuza ate ku luyimba lwafulumye ne audio tubagambe nti kati bwonyiga wano omufuna. Tetwagala ate mugambe nti oluyimba tetululaba naye omukulu wuuno yakomyewo naye ayeeganye ekintu kimu tekiyumba tekyamulemye. Bugambo ki buyinza okulekera omwana ali mu kiyumba essaawa zino? Obugambo bwe nnyinza omulekera
abeere nga buli kaseera ayiiya ki ekiddako. Alina okuba omukyala omuyiiya, alina okubeera omukyala atalowooleza wantu wamu. Okitegeera, buli kaseera olina okubeera ng'oyiiya ekiddako nga weetegekera kiki ekikujjira mu maaso, nti buli kintu ekinaaba kizze olina okifeesinga. Tolina kubeera eva nga weebasizza omutwe. Yes. Byebyo musubscribing naye tebibadde byangu. Mulina okusubscribinga interview ateddako, naye interview eddako nange nja kuvuga speed. Leero nvuzeemu speed sewo obadde ozo neetegekedde, naye eddako nja okuvuga speed. Jacob ndowooza tumaliriza, tusibule abantu tuve wano, twongera obbategeeza nti nze abadde mu maaso ga kamerayo n'ekifo twe tubadde bakiyita Papa's Sport, a place to be. Osobola okujja n'olya ekyenkya akatogo akalungi, waliwo oluwombo lw'enkoko, oluwombo lw'ennyama, oluwombo lw'ekyennyanja nalwo weeruli. Kitegedde emmere ennungi erimu akawowo akalungi wano ku Papa's Sport, Makindye Lukuli Road, wetuli opposite Landstar Hotel. Ojja kubanga ojja weerire ekyemizannyo kirungi ow'omusime Saamisa Kisemakula, ebintu ebikwasaganya bulungi nnyo. Ate ngenda kubansuka wano ku kigambo eky'omwana kyaŋŋambye nti omwavu taba nantunula. Maama Kabaka mwanga.